Liba sanyu jerere nga nyingiddewo wano mu studio za Progen Media okusobola okubanga ntumira ku bantu baffe ab'enjawulo, abaana abali e Dubai, Qatar, Jordan, Oman, Bahrain oba giyite United Arab Emirates. Abaana abo tubagambira ddala kyemukola kyamaanyi nnyo, era ntumirako ku bantu baffe abali e Uganda, abali mu Africa n'abali mu Europe, yonna gye musinziira tubebaza okubanga ku mukutu kwe muli, era nga n'olunaku olwaleero gompya ku guno mukutu subscribinga onyige n'akakade osobole okubanga update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda tosubwako yadde neemu. Olunaku olwaleero munzikirize nsooke nkole bwe nti amawulire mangi ageetoloola ku social media, naye eggulire erisinze otukwata omubabiro lyeggulire ery'omukyala. Omukyala ono ffenna gwe tumanyi akyasinze okuyimba mu ggwanga lyattu Uganda, ng'omukyala ono amanyiddwa nga Rema Namakula. Omukyala ono amawulire mangi geetoolodde omutimbagano gwa Facebook ng'abantu ab'enjawulo bamukulisa okubanga yasuddewo eryana eddenzi. Owulira omukyala ono buli omu avuddeyo babbuloga ab'enjawulo ne bakomentinga ne bagamba nti congratulations to our musician Rema Namakula and husband Dr. Hamza Sebunya, because last night in the wee hours God bless them with a bouncing baby boy. So amawulire gano tugezezzaako okontaktinga omukyala amanyiddwa nga Evelyn Namulondo, ono ffenna tumanyi ye nfanfe wa Rema, naye omukyala ono talina kigambo yadde n'ekimu kyavuddemu okusobola okubanga agakakasa. Owulira okakasa nti Rema asobodde okubanga asuulawo omwana ow'obulenzi, naye ng'ate tumanyi nti emabegakawo omukyala ono kasita bagenda ku trip ey'e Dubai. Ffenna tujjukira trip y'e Dubai eyo omukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza Sebunya yasobola okubanga atwala mukyala we wali ku trip e Dubai, era mu mutwala yasobola okubanga asitula family namba nesobola okubanga egenda wali e Dubai basobola okubanga banyumirwamuko. Naye ate mu mbeera eyo omukyala Rema Namakula we yava e Dubai ebintu birabika byakyukamuko oluvannyuma lw'okuba nti omukyalo ono engeri gye twamumanyira okubanga we babaawo event yonna oba olunaku olukulu, omukyalo ono twali tumusuubira okubanga atusuulirayo obufaananyi, era buli omu yali yeesunze Rema Namakula okubanga asuulayo ebifaananyi naddala mu nnaku enkulu okuli ennaku nga Yidi n'ennaku ezisinga okuba ez'omugaso mu ggwanga lyattu Uganda. Naye ate twewuunya nnyo oluvannyuma lw'okuba nti omukyala Rema Namakula yatulaga machuwa n'abanga ebintu bino byonna teri yadde n'ekimu kya postinga. Ekintu ekyewuunyisa bannayuganda ne bagamba Rema nga atudisappointinze nnyo, naye ate tetwakoma ku ekyo ne tulaba nga Rema eyali apostinga ebifaananyi nga bijjudde oba full body pictures, omukyalo ono nga apostingako ebifaananyi bya kitundu nga tayagala kulagira ddala nti ayina olubuto. Naye ate era omukyala Evelyn Lagu ayina interview emu, omukyalo oyo gye yagendako n'asobola okubanga akonfaminga nti essaawa yonna Rema Namakula agenda kuba asuulawo omwana. Owulira naye ate Rema nga ye yali tannavaayo claiming nsonga ezo nti ayi lubuto, naye ate era kyero kyagenda ne kyeyoleka lwatu mu luyimba olumanyiddwa nga waliwo akakayimba ka Rema kakyasinza okunyumira bannayuganda ako ke bayita Loco. Your love is a loco omanyi simanyi kuyimba. So akayimba ako kamaanyi nnyo mu ggwanga lyattu Uganda, era nga yakayimba ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Chike wali Nigeria. So oluyimba olwo omukyalo ono Rema Namakula abakulu abakwata vidiyo ezo basobola okubanga bagatangate oluvannyuma lw'okuba nti Rema yali tasobola kusitula genda Nigeria kubanga ashootinga vidiyo eyo, naye basobola okubanga bagatta nnyo vidiyo eyo ey'oli n'ey'ono. Naye mu kuzigata omukyala Rema Namakula bamukubanga shots oba bakwatanga vidiyo nga ya kitundu. Shots ze bamukubanga omukyala ono Rema video shots ze bamukubanga zaali za kitundu nga tebammalaayo ki mubiri. So omukyala Rema Namakula nasobola okubanga amawulire ate agavuddeyo gakonfamingidde ddala nti bambi omukyala ono asobodde okubanga asuulawo eryana eddenzi. Amawulire ye nga ye omukyala Rema Namakula gatannakonfaminga.
naye ffe wano ku Prejan Media tugenda kuba tukuwa updates zonna ezigenda okubanga zetoloola mu ggwanga lyattu Uganda, era story eno tugenda kuba tugifollowinga nnyo tusobole okubanga tugigusa naawe yonna gy'osinziira osobole okubanga egw'omu kubasooka okubanga ofunira ddala ekituufu olw'ensonga nti omukyalo ono Rema y'omu ku baserebu abakyasinze mu ggwanga Uganda, era omulaba nti mu mbeera gy'alimu asobodde okubanga akuba hiiti eyo ey'olwo oluyimba, naye ffe tumugamba bugambi we kiba nga kituufu. Congratulations to Rema Namakula omukyalo oyo okubanga asobodde osuulawo omwana ow'obulenzi, naye tulinze omukyalo ono akonfaminga amawulire gano tuleme kubeera mu speculations. Likinga, commentinga Dubai, Qatar, Jordan, Bahrain, Abu Dhabi, UAE yonna gye musinziira, Saudi Arabia, tubagamba bakadama mwe abasinga.